siri munyiivu naye mpeddemu amaanyi. Biki byotali musanyufu ebitambula mu ggwanga? Byonna. N'obeera mukulu wa ggwanga ng'olina ekintu ky'oyogedde ne sikkiriza nkigumiza. Waliwo abantu abamu abankwesa tujja kukolako tolina ky'oyinza kunkolako. Ate ne bw'onzita ojja kugenda onzike wali watwakala kye nagamba. Tuddeyo ku musingi gwe tunatambulira wamu. Uba mugenze ku mikolo gya Ssaabasajja n'osanga munno wa opposition n'omwanjula. Uganda from the day Captain Babu spoke is back on track. Kino si kirungi. Kino kiri kyetwagala biki ebyonoonese bive. Nawulidde nti mabe esimbye bali 5 ku bwa president. Leero baweze 7-8 abakajjayo fo. Bandi tube baziza. Naye bamaze kwepima. Gwano mwenaremu ebyaliwo byakusanyusizza. Omubaka omulamba n'akwata omuggo enkondi. Bamuyita honorable naye n'akwata enkondi n'agoba munne ng'akuba kutta. Oba wenaremu oba wanuupu oba we FDC nga yakikoze lwaki otta munno ate n'olinda seeke yebeesalawo. Poliisi ekola omulimu gwayo. Kakati corruption mu Luganda kigumu nnyo si bulyanke bwokka. Nedda ebikolwa ebyonoona nga biva mu magezi g'abantu bibeera corrupt. Eyonoona abantu abalungi neerwanyisa abalungi kubanga ono agikozesa ayagala asigale nga agugubidde ng'afuna ekiki kyayagala. Kati abakulu bano abasindika bakaddeyideeye bali corrupt. Tebaagala muntu ayogereko abajja kufiirwa. Kakati balina n'amaloboozi gaabwe bagawulira. Kati bamanyi genda otiise oyo genda otiise n'oli. Bano bakaddeyideeyi bali mu ebyo baleeta omuntu n'ositula abantu n'obatwala bakubire akalulu Nakawa West. Obajje Kawempe obajje Luddawa. Oli eyamusindika yamuwa ssente akole ekyo balemesa ono ajja okuyitamu. Lwaki ono bamulemesa? Kubanga bwana agenda ajja kubateeka ku nninga. Niwankubadde ndi wano mu Simba kyenjogedde wano omukulu bwampita era nja kyogera. Nimuleka muddira abaana baffe abakola gundi bagite batya. Bana ba doctors abamazeeko wa doctor internship nimutandika obabunyabunya. Kiki kye tuliko? Tewali salary ne basasula. Government kyekwasa. Ewangi? Government kyegamba. Si government muntu. Omuntu yeesobola tawaaba. Ojja beekubirawo eka. Antya. Simala biseera byange bya poliisi. Leka poliisi ekwata ababbye. Bano bakaddeyideeyi bange bawano mu Kampala. Ate bakimanyi wano mu Kampala nze tebanzanyisa. Abatuuliza mu CMT basebo ne banyabo ababuuzaako Dick Nvule mbaniza mu programu yaffe eno olutindo akawungeezi olwaleero. Mu studios nina Honorable Emmanuel Dombo nga ye Director Communications mu kibiina kya National Resistance Movement. Sebo buuza kubatuuliriza. Sebo webale nnyo kantwala omukisa guno okubuuza ku bannaffe abatuwuliriza timusibye mutya nno. Tera okufunayo akadde n'enzija. Ennaku zino mbadde ndudde olw'obuvunanyizibwa obw'enjawulo naye njagala kwebaza management ya Simba Lubogola Simba empologome yaki Eyeddembe. Wabeera empologome y'eddembe. Ate baganto obwavu ki? Mpologoma. Kakati empologome y'eddembe eyo ate obwavu mpologoma. Bye biki ebyo ojja kubinnyonnyola olumu. Naye muzikirize mbabuzeeko era n'okubebaza nti mwebale emirimu gye mutuusaako engalo. Njagala kwebaza management ya Simba nti mutukola bulungi nnyo. Buli lwe mutufiisizaawo akadde tusobole okutuusa amawulire gaffe okubuuzaako kwaffe n'okusaasira ku bannaffe ababa bafunye obuzibu. Njagala kutwala omukisa guno okubuuza ku mukulu wange Mwami Francis Babu flight captain. Lumu yanyumiza bw'oba ofunye akakisa n'akunyumiza ku bulamu bwe ng'asoma ku by'ennyonyi neerweza mutabukangako mu bire biki bye yakolanga. Nafuna omukisa ogwo nga tuli mu parliament era nga bano be bakulu baffe be tulabirako. Lwakuba nti liri mu parliament kati byewuunyisa. Kubanga emitendera ife gye twayitamu kati giriyo.
kuba kati weebuuza ani atendeka munne bona benkana bali ku level yemu naye waliyo abakadde naye ffe twatuuka baani abakiikirira abakadde abakulu gye bali bwe bajja kukiikirira bakadde naye tebasomesa bali abato naye ffe wetwagendera mu palamenti twasangayo bajjabberi bidandisali bamanya mushega biriya kategaya bagula wuuli nemit ba Francis Babu nga ddala oli bwasituka wali okwogera gwe n'osirika obaako nekyoyiga naye kati ogenda n'otula ekiseera n'otunuulira abateesa n'abaddamu nga teri amanyi nekye bakola kale njagala ŋŋambe nti singa Uganda yali esobola nebeera ne upper house mukama wamwe yagamba nti ye teyeetaaga bantu bali very serious kasita baba nga banaazuukuka mu kulonda ekiseera ekyo kibeerawo ekyokuba akalulu buli muntu aba asobola okakuba naye ekiseera ekyokuteesa wabwetaaga abantu abamagezi abasobola okulungamya ensonga okuba akalulu kulyoke kutuuke mutegeerewa we mukakubira naye singa mwena muba mufaanana obuzibu buyinza okujja kale abatafuna mukisa ogwo ffe tugwenyumirizaamu kubanga bano batutendeka era twakola bulungi nabo nzikiriza kubanga simusisinkanangako okuva lwe yafuna ekizibu ekya mutabani we we yafa nabeera ku media houses nemwogerako kubanga nali mumanyi nabeera ku media house nenjogera nembadde sifunanga mukisa kusinkana ne mwami Babulo ovunanyiza obwenjawulo sebo nzikiriza nkusaasire olw'ebyo ebyaliwo naye nga tugambe nti Katonda yawa era Mukama yajjawo era erinnya lye litendezebwe webale nnyo Captain Francis Babu buuza kubatuuliriza sebo bannaffe abali ku radio Simba mbalamusizza era sebo webale kumpita wano mwebale nnyo muli mikwano gyange nnyo kasonga mutandika mwebale programu zammwe nnungi abantu baziwulira era webali kumpita mu kiseera kino obudde bw'empewo buno omubuulira eyo nno gundi eyo phenomena eri all over the world era abali e Nairobi ne Addis Ababa ne Arusha bajula kaaba obunyogovu distance y'omusana sun ebeera 90 million square kilometer 90 million kilometers kati eri 152 yeyongerayo waggulu kati okweyongera kwakyusa obudde bw'ensi mu nsi endala bafunye amataba bafunye buli kintu naye kati omusana gutandise okuvaayo eno engulu kuba gubadde eno mu north gutandise gujja kutuuka wano mu September awo tulowooza nti obudde bujja kukyuka tufunemu kabugumu oba tewasoma byanyonyi ebyo tobisobola babiwandikako era mugundi bona ofuna Google ojja kulaba eyo phenomena bajyogerako naye nga kirungi tumanyi nti obudde buno bubi buleeta ssenyiga bulwaza abaana mulimu ne covid enaku ziraba balina ebifuba bingi kaakati ekyo kiva ku budde buno abantu balina okwebikka nammwe abavubuka bakyakala ekiro mukendeezeemu katono so ate ne betubeera wano twongereko kabugumu mu okunyogola kulungi olw'ebyuma naye muteekako ne mujjako kiba kirungi mwebale nnyo mwebali eddala batuwuliriza kandooze nti mujja kunyumirwa emboozi nze njagala tukyuse engeri gye twogera ku radio abantu abamu bateekako amatu n'ennyindo n'emimwa oyogera kirala ne bateekako n'ebifaananyi by'abakulu naye njagala nnyo okubeebaza bonna abanvumye abayogere buli kintu bampadde ettutumu kakati ndi wakitalo era yensonga lwaki nakuyise ng'oli nnyo mu mawulire wambuuzizza nti naye oŋŋamba ki koze nti ennaku zino oli mu mawulire boogera ebigambo nze besimanyi oba ng'owulira ndi ng'oli munyiivu naye njagala kubeebaza kubanga tuyinza okutandika okukola firimu ngeza Hollywood ebintu byebakola zonna ebisinga bya firimu bali mu sineema kakati mu kifo ky'okumala ebiseera tugende mu bannaffe bana ba firimu tutandika okukola firimu tufune ku ssente binnauganda kubanga ebyo byonna byonna bakola firimu waliwo yanvumye ekisimanyi ndeekaana nja kukendeezaako owange mugamba nsonyiwe enga ye bwataleekaana Captain Babu ennaku zino owulikika nga olinga omunyiivu ennyo naddala eri abatukulembera kiki
ekyo kyabwe ekyo kyabwe ndi disappointed ndi siri musanyufu olw'ebintu ebigenda mu maaso nga biriwa empisa zaffe mu byobufuzi mu byetwogera ku nga byenkugambye tuweebuuse kaakati siri munyiivu naye mpeddemu amaanyi kaakati nze nasoma communication bwe mba njagala ekintu kikutuukako nkigumiza kaakati gwe mu kugumiza kwange bw'oba olowooza nti ndi munyiivu ekyo kiri eri ggwe naye n'obobeera mukulu wa ggwanga ng'olina ekintu kyoyogedde nesikkiriza nkigumiza kati nga juuzi pulezidenti yansanyusa nnyo temwaŋŋamba nti nsanyuse kubanga yagamba wano mu state house waliwo abaleeta ebintu batandise okukola manyanga baleese wano corruption bakoze bino nensanyuka nnyo nga timwaŋŋamba nti nasanyuka oba tetwakulabanga ekigamba ekitegeeza nti nammwe abalaba mulinga abakola gundi zammwe entaputa zammwe kakati ndi wano njagala kugumiza ekyo sikikkiriza mba siri munyiivu mba nkuga nti ekyo kikyamu kakati siri munyiivu naye njagala nzigumize byenjogera waliwo abantu abamu abankwesa tujja kukolako tolina kyoyinza kunkolako ate nabwonzita ojja kgenda onzike waliwo twakolaki kyenagamba byali bigambo bibiri so ekiri ekyokuntiisa nakyogerako n'okunzijjawo nekyogaa nti olunaku olwange bwelutuuka namuteekawa oliwo nateeka kati njagala omuwuliza akutegeere bulungi biki byotali musanyufu ebitambula mu ggwanga byonna ng'otandika n'ebyobufuzi byonna ate bibiina byonna nze soogerera kibiina kimu empisa zonna empisa kati singa mbadde mu Lungereza nenga the political class oba kirasi yaffe eyabanaabyabufuzi erina empisa embi ebintu ebyakola bituswaza si bangi abantu abasinga obungi bali bulungi naye waliyo abantu obukundikundi obutonotono obugenda nga bukola ebintu ebigenda nga bituswaza nebituswaza mu kibi nebituswaza bo bennyini ne balooza nti bakoze bulungi nnyo olw'okuba banyigiriza bannaabwe naye nga batuswazizza ebyo bye bakola biswaza bo biswaza ekibiina biswaza abakulembeze b'ekibiina biswaza ensi yaffe abantu batusekerera tuli ffenna ate tebakulimba nti bali mu kibiina kimu byonna bannabyabufuzi bonna balina ebintu ebibakola ebituswaza ate tebaagala kugambibwako ate n'abakulu nabo ne bateekayo gwa naggamba njagala abakulu okusooka mu bibiina batereze ebibiina byabwe abakulu b'eggwanga lino bajjeyo ku ddoboozi bagambye mukola si birungi oba babaagala bakola ebyo nedda sirowooza teri muntu ayagala kibi then bandibadde bakigaana naye oluusi ndowooza beesanga nga baagala kubikwata anti mulina ebintu byemwaleeta wano mwakoppa abazungu ne constitution zammwe ziri bagita copy and paste presidential system human rights democracy eyammwe oba yeeriwa kakati bwe tuvaawo ngenda mu maaso omukulu ono yandyagadde akikole agezezzaako by the way yavaayo njagala president mumuwe credit ku kibiina kye yavaayo naga nti bino byemukoze si birungi abagole abasasula sente abavuma bannaabwe yabyogerako kakati omukulu bw'amala obyogerako oyagala akole kyaleete mugo abagobe abakola ebikyamu alina kuyitira mu mitendera bw'amala okyogera alina okutuula n'abantu be n'abagaa nti banne bino si birungi ne banoonya engeri gye babikola kakati ebiri criminal byandibadde bikolebwa poliisi ba security ebitali criminal nga biri muni bandibadde bo bennyini babikola kakati bo bataddewo akakiiko mu kibiina kyabwe aba NRM okunoonyereza naye nasese eggulo waliwo ebbaluwa gye nasomyekaawo bawandiise ebbaluwa yenakawa west wano abaagenda okuwaaba tebaafunayo kalulu abaafuna akalulu gwe babba bo tebagenze kuwaaba kakati omusango bagusaze tebalina bye basaze neera bwekyali mu 1908 gwe bataawangula ye yagenda mu nsiko kakati ekintu kiriwo ekiti obusungu bwange bwonna
buli ku bintu ebitonotono bye tuyinza okukola ne tulemeterekerawo okuswala era abakulu nembaga muveeyo ku traka tuvuddeko nga gwe boogambye juzi nagenda mu Uganda Law Society bampita okwogera nembaga nti bannaye tulina okukyusa empisa zaffe si nnungi abantu musomye abantu mukoze bwe muti ebintu byemukola bituswaza nenjogera yammwe ku radio nemuvuma abantu lwaki nvuma omuntu mugambo gensikiriziganya naawe siina kumuvuma kakati ebyo bwe namala obyogera omwana omu n'awandika nti Captain Babu is back on track oli kyava mugamba no Uganda from the day Captain Babu spoke is back on track ekitegeeza nti Uganda kati nga naawe mwoli tutandise okutera olwaba ompise ekitegeeza nti kana akatono kenakola oba kaali kalungi oba kabi twogera buli muntu avuddeyo kino si kirungi kino kiri kyetwagala biki ebyonoonese biveeko kakati na mukama wange tulina okukyusa empisa zaffe tulina okwagala eggwanga lyaffe tulina okukola ebintu ebitujaamu kakati kankulabe nawulidde nti Simaye Beesimbyewo bali 5 ku bwa pulezidenti leero baweze 7 abakajjayo fo bandi tubeebazizza naye bamaze kwepima etteeka etteeka lireke but etteeka lyeribakkiriza okujja ate ani alyogedde ku tteeka kati awe mubulira ndi ku kirala g'oli ku kirala tetukwataganye ngambye nti weepimye nga tonaba kugenda wali nti ddala olimu omuwuula olimu okasobola n'obwa pulezidenti banoonya CV nti Nvule yagendako ku kuvuganya ku bapulezi bw'eggwanga nze tukireke okimaze kubanga Mwami Nvule waliwo ekigendero waliwo abagenda mu bino nga banoonya kye banaafunayo waliwo abagendamu okufuna ekyo kyoyogedde waliwo abagendamu okweraga waliwo abagendamu babatumye mugende mu baguumaze ng'ani abatuma eka naawe mbadde ndowooza nti omanyi ebyo nedda nze nnyinza okuba mmanyi naye omuliza tamanyi amanyi abatuma bawerekerawo okuyisaamu ababuliza baffe amaaso babimanyi bayinza okuba bamanyi naye kankubuulire wanabasinga okumanya ebigenda mu maaso be batali mu kintu kimu be batali mu ringi baba batunuulira awo be basinga n'okumanya njagala kuleeta mu Honorable Dombo. Yeah, please. Yes, Honorable Dombo, tulaba nti Captain Babu ayogera ku mpisa n'abantu obutabeera na mpisa naddala bannabyabufuzi ate nammwe abakulembezere mubaleka ne bayinaayina bwe nga akyali mu active politics ensonga eyo gyogerako Sebo njagala kwebaza mukulu wange Mwami Francis Babu mbadde ntera okumuwulira ng'ayogera ku bigambo ebyo ebimu naye abatamulabangako oba batamumanyi baba badde beebuuza nti Mwami Babu abadde ki. Mwami Babu yali abaddeko mubaka wa Parliament n'abeera minisita mu gavumenti n'abeera ne ku lukiiko olufuzi olw'NRM olw'oku ntikko Central Executive Committee. Ennaku zino erimu entalo talina kifo kya byabuvunaanyizibwa oba forum ekolebwamu decision gyatabeerangamu mu Uganda muno. Era baafuna omukisa okubeerako naye mu Parliament oba mu bifo ebyo ebimu bamanyi kikyali era bamanyi nti n'olumu yajjayo empapula agenda avuganye ku kifo kyali kya vice chairman first vice chairman. Era okuvaamu kwe yalaga bukulu ng'ayogeraganyiza ne bakulu banneffe gye tutaali n'asalawo kale abamulaba baleme kulowooza nti aspirations ze oba okwogera kuno oba okwagala akikoze kati. Eyo point esooka. Point ey'okubiri, Sebo Mwami Babu njagala okwebaza mbadde nzija ku radio kuno ne ku TV zembeerako olumu nga nkaba n'amaziga ng'osisinkana abakulembeze abaliwo kati ng'ayogera ebigambo ebiri eri abantu
nenga abawuddisa ate nga kimanyi nti abawuddisa ng'alina kyanoonya naye nokusimba mbadde nzijawo n'otunuulira omubaka eyalondebwa abantu naga nti eteeka kakati mwami Museveni ewaawe batunda ente afuna sente bwe ziti naye wano mu Buganda yasuula ebbeeyi y'emmwanyi ng'oyo mukulembeze yalondebwa ate nga mukulu n'omusaala afuna mu palamenti n'omubuuza ebbeeyi y'e Rwanda egula etya beye ye Kenya egula etya era mwami mulembe gwa Amini wane beye y'emmwanyi bwe yagwa ng'eye Kenya ya waggulu bana Uganda bakola ki kati sebo ensonga ezo ze zibadde zinnuma olumu nga nkaba n'amaziga ntula nawaka ne ntunuulira ababaka abalondebwa abantu naye nga kye boogera twakiraba wano mu kampeyini ng'abantu basuubiza eggulu wano ku nsi we batuuka mu palamenti tebaleetaaga yeena bo nga we balwala babatwala ebweru ne babajjanjaba naye abantu be bakulembera bwe babatwala wano mu Geyena oba mu kukemebwa abantu ne battibwa abantu ne bakosebwa noga nti naye lwaki abaana abo tobabulira kituufu kyogenda kola lwaki abantu batwala mu kukemebwa so nga tegwe mu palamenti ekikutwalayo eriyo kyonoonyayo eriyo omusaala omulungi lwaki wewe n'okwewandisa oteekayo sente naye abantu baga nti nze ngenda kulwanyisa Museveni abagenda okulwanyisa Museveni n'okwewandisa bazissaamu kati bino otunuulira ebiri ekira lwaki mwami Ssemujju wabanga alwanyisa bulungi Museveni lwaki ate musisyaga nti gwe vaayo bwe bituuka mugamba nti gwe ng'oluddeyo kati abantu baffe balina okutegeera ti emanju eyo yandibaayo ekirungi ekisinga okulwanyisa Museveni abantu kye balwanira naye lwaki tetubeera beerufu bw'obanga ogenda okwogera eri abantu ng'olina ekigendererwa kale ssebo mwami Babbu njagala kukwebaza n'okusaba nti abantu abakyusa ensi tebabeera bonna era tebamala kulagaana abantu abakyusa ensi ajja n'endowooza ye bw'otunulira bannabbi Yesu bwe yajja nze ndi mukristaayo yajja ng'alina layini gy'agoba n'atandika okusomesa abantu nti eno kye kirina okukola bw'otunulira ku bannaffe abaisiraamu nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yajja yatandika layini n'atandika okusomesa abantu kati ensi yakyuka ebyaliwo nga tebanajja kati ebiriwo birala era naffe eno twafuuka bakkiriza kubanga ensi ezeekola etya ezeekyuka kale mwami Francis Babbu ensonga zazayogerako ntuufu gwano mu NRM ebyaliwo byakusanyusizza omubaka omulamba n'akwata omuggo enkoni bamuyita honorable naye n'akwata enkoni n'agoba munne ng'akuba kutta mwabakozi gwe n'oyagala bikyamu naye temulina kye mubakola ati poliisi bali mu poliisi waliwo emirimu egya poliisi gyesaanidde okukola oba wa NRM oba wa NUP oba wa FDC nga yakikoze lwaki otta munno ate n'olinda seeke yebeesalawo poliisi ekola omulimu gwayo n'osanga juzi nalaba minisita Mulamba ng'ali mu layini agaba ssente bw'ati neŋŋamba nti newakubadde oyagadde kuwa balonzi ne ku kyalo tolinayo goyinza kutuma ng'olina kukyekolera bajje bazibbe sente ze olwaleero tuba kubeera ne mitingi eyabeesimbyewo ku ofisi ya seeki sekutejeno n'abagamba mwagala kugenda mu seeki seeke yerina obuyinza obwenkomeredde obusalawo ntono agobwe nga tenaba kutwala mu delegates conference erina obuyinza obusemberayo ddala kati obanga oyagala okugenda mu seeke ng'ogendayo omenya amateeka kati abasigadde oli bakwasiza otya amateeka nga gw'omaliza zekugamenya ng'ogendayo kati ebintu ebyo biba byagala obuvumu n'abantu okutegeera lwaki obyogera so oli mativu nti Captain Babu byayogerako bituufu mubirina mu kibiina era byetaaga okuvumirirwa kakati mwami Francis Babu president yabivumirira jo yagati mwami Museveni yasoose okwekwatira beewuwe nga basaba bukadde okumutuusiza baluwa ku meeza naye fumitiriza
nga tanabakuzuula bambeka abakoseddwa olwekyo. Kati singa si ye yabeekwatira nabanga Babu yabogeddeko tinagendayo ne bansaba ssente singa baali bakikoze bandimukkiriza. Waliwo bandirowooza nti bwana Francis Babu abazungu bakiyita sour graping tikubanga kino kyamulemye kyeyava ayogera bw'ati. Kale sebo nze njagala kwebaza abantu abeewaayo ne bajja ne boogera ate mu kwogera ne batakozesa bukyayi ne batakozesa bunanfuusi oba natafaayo ga nti kanyonoone ffena tufiirwe kubanga mwami Babu avuddeyo si yasoose ffe nga tukyali abato abasajja bano twabalabirangako kinene era nga tetunaba kwogera twasinga kusookanga kuwuliriza mwami Bidandisa lyayogedde ki mwami Amanya Mushega ayogedde ki Eriya Katega yavuddemu ki kubanga bo baali mu nsiko nga balwana ng'olinawo osinziira n'obuzimbira ku kye boogedde. Kale sebo mwe bannamawulire namwe mulina obuzibu era obuzibu obwo nzize mubagamba ennaku zino amawulire gafuuka gakulabisa era abantu baagala nnyo okwemulisa kati obyajja nti buli muntu asobola okukola kontenti n'agitambuza. Omuntu atula mu maka ewuwe n'atula mu kisenge n'akola amawulire amafu n'agateeka ku mitimbagano n'agasaasaanya ate abantu ne bamugoberera abantu ne bakkiriza. Kale tuli mu biseera bizibu naye ebiseera ebizibu ebyo juzi nawulira oba yali faaza oba mwawule naga nti bannange abantu bano omuyiseemu gaali y'ekibbo gwabanga tusondera kanisa oba kereziya kati geto yavaayo olulimi ne lujja eno mu bantu bagamba kuyisa gaali naye gw'omanye ekibeera mu kuyisa eggaali omu aba akukusa njaga ye omu aba akukusa bigambo bitasoboka omu aba ategeka kukola bubenje nagandi nja kuyisaamu eggaali naye ng'ekigendererwa kigenda kuleka ng'omwete aitha bafudde oba waliwo akoseddwa oba nga waliwo aba isibbuubi olw'ebigambo ebikoleddwa. Kale mwe bannamawulire bwe bagaseeka abantu abagenda mu palamenti nga tebafuddeeyo baani abagenda era ekibatwala ki kyenvudde mbadde nsaba tuba mu maaso yo gye bujja ekiseera kyerituuka ne tufuna upper house. Kati omwami Francis Babu ng'ono ebigambo ebyo talina wabyogerera musajja mugezi okujjako gwe bumuyise ku foramu ng'eno n'omuwa obudde naye singa babaddewo foramu bwabeera ng'asobola n'okucekinga ku bato bye balemeddwa okukola ng'asobola okusisinga n'abakulembeze nayogera nabo oba oli awo bino byandibadde tebyewunyisa. Okay, njagala kuddayo wa Captain Babu bw'wadde oyogera wayogedde ku bantu abakutiisatiisa obulamu bwo olw'okuba ng'oyogera amazima ge twogerako wano. How serious are those threats nti obulamu bwo buli matiga wagenzeko ne ku poliisi okwemulugunya? Kakali kansookera ddala bwe kino bannayuganda twagala nnyo obubonero obw'ebintu ebyonoonese nenzira awo n'ennyumba naawe olw'okuba nawulidde ekintu kaba kabonero ekintu kiva luddawa kiva luddawo okufuuka ebibi ne kyonooneka. Abo bakaddeyideeyi be bankubira amasimu babuwa ssente babuteeka ne ku social media bafuna ne bano ababayita bali ba bloggers ne babuwa ssente bavuma abantu ababikola bantu bakulu kubanga balina ensonga. Mwami Lee Kuan Yew eyali prime minister wa Singapore yagamba nti bwe babagoba mu federation ya Malaysia batandike Singapore eri 60 square miles ezekizinga nga lwazi tekuliko kintu n'amazzi balina gajja Malaysia oba okukyusa amazzi g'ennyanja bagajjemu omunnyo. Yagamba bwe twatukana nga tetulina kyekukola ensi yaffe eringa nga katale tetulina kyekukola ne tugamba ki kye tuba tusooka okukola ettaffaali erisooka. Yagamba nti ettaffaali erisooka lye twasooka okulwanyisa ekigambo kyali corruption.
kakati corruption mu Luganda kigumu nnyo si bulyanke bwokka nedda ebikolwa ebyonoona nga biva mu magezi g'abantu bibeera corrupt kati naga nti corruption kansa mbi nnyo eyonoona ensi eyonoona abantu abalungi nerwanyisa abalungi kubanga ono agikozesa ayagala asigale nga agugubidde ng'afuna ekiki ekyayagala kati abakulu bano abasindika bakaddeyideeye bali corrupt tebaagala muntu ayogereko abajja kufiirwa kakati balina n'amaloboozi gaabwe bagawulira kati bamanyi genda otiisa oyo genda otiise n'oli baba wa ssente era ne batuuka ne bino by'owulidde ebyo bibadde mu NRM ebyo waliwo ababikola balemesa abalungi okujja nga bakandidate kati tufiirwa talent tufiirwa talanta kubanga bano bakaddeyideeyi bali mu ebyo baleeta omuntu n'ositula abantu n'obatwala bakubire akalulu Nakawa West obajje Kawempe obajje Luddawa akati oli eyamusindika yamuwa ssente akole ekyo balemesa ono ajja okuyitamu lwaki ono bamulemesa kubanga bwana agenda ajja kubateeka ku nninga tuli fenna so tuli fenna kakati nze bwe nayogera nti bino bye mukola si birungi nga bijja kubaddira nibaga mugire mu mukange embaga nno gwe mukanga temujja musobola kubanga nze sajja mu bibiina bya bufuzi mu Uganda wano najja nga mpagira ekyo kibayita revolution si muntu nali mpagira kitwagala tutereeze ebyayononeka okuva mu nkaga mu ebiri mpulira abantu bagamba kwali kulonda nedda ebyayononeka byonna nga n'okulonda mwekuli kyekyaleeta ekintu kyebayita revolution wano era nze n'ebibiina by'obufuzi byammwe bino nali mbagambe tebinnaba tugira tulindako mu parliament nalimu ng'oyogera ebigambo ebyo yes mulindeeko si bibi naye mulindeeko tetunaba kutuuka mbyagala naye tunaba bijja tuleeta emitawaana kubanga omuzungu yateekawo okusosola ku mawanga n'aleeta eddiini bwe yamala okuleeta eddiini n'aleeta ebibiina by'obufuzi kati aba okusosola okw'amawanga okw'eddiini okw'ebibiina by'obufuzi kati omwavu n'omugagga tuli awo tulinga ente zitaliiko mulunzi so pointi yange egamba era nga nkulu nnyo abo temuli era tebamalira biseera naye nayagala nkyogere kubanga baali bakitaddeko amatu nga balooza nina abantu benjogerako nedda ekirala kyenjagala okwogera abakulu bakimanyi nti nze niwankubadde ndi wano mu Simba kyenjogedde wano omukulu bwampita era nja kyogera sisoogera kimu wano nenjogera kira sikyukakyuka kiki kyenjagala kanziremu olunaku lwaliro ekimanyi Uganda mu Afrika wano yemu ku nsi ennungi ennyo abantu baayo abasinga balungi abantu ababi aboonoona batono nnyo batwonoonera ensi batono nnyo naye bakola kali kena kugambye olw'okuba nti bafunayo obuyinza obutono obw'essente n'obwa pawa babugatta ne boonoona ekirungi ono gyava omanyiyo mwami Dombo wa ava Eastern Uganda wa ava mu district bagita Butaleja omanyi ebirungi ebiri mu Butaleja nga bisukulikini Kampala ebirungi bituyinza okujja Butaleja emmere abantu ebintu ebirungi ebiri eyo ani yali agasse Butaleja ne Kampala tubeera omuntu ki omu eyo yendowooza gye twagala mujjukire muli omuntu omu era omusajja gwe bayita owe South Africa yali president omusajja omumpi yagenda mu parliament naga nti I am an African ndi muddugavu olw'omusana olw'ennyimba zange ebintu byonna byenkola ndi mu Africa naye munayambala zino engoye z'abazungu naye munayambala suuti naye munayogera ki muli baki baddugavu kiki kyetwagala
lwaki twonoona ensi ennungi ng'eno Uganda nga tuli mu bintu ebitatuyamba? Tukyawagana, tuvumangana, tuki? Nze njagala ombuulire n'ekintu n'ekimu kyonna ekikozesa abantu ebyobukopi ng'ebyo batugirewo abantu baffe abalina talanta bandi tukulembedde. Omuntu alina talanta, dokita, lawyer, biki betusomeseza bagende bakolere mu America, bakolere Bungereza, bakolere South Africa, tusigale nga tulina bantu wano. Nemuleka mudira abaana baffe abakola gundi bagite batya, bana ba doctors abamazeeko wa doctor internship nimutandika obabunyabunya. Gundi mekaze tuina ezo clinics centers ezo ziri meka lwaki buli emu tetugiteekamu abaana abo? Kiki kye tuliko? Tewali salary ne basasola. Government kyekwasa ewangi government kyegamba. Si government muntu. Government yakugamba juzi omuntu omu yatugamba nti babuza trillion 11 buli mwaka. Ne bagamba zino zabula Really singa tuzikwatako ne tuyamba abaana baffe tetwandibe tuyina. Kati nzira ku kiri kyobadde ombuuza. Kansoke nve mblango. Abo bonna temuli. Kansoke nve mblango tukweme abatuuliza tuli mu program routine. Dakiika zino 22 ezibalikola essaawa ebbiri ez'akawungezi. Captain Babunga sinagenda wa Honorable Dombo. Waliwo etteeka erya Whistleblowers Act yandibadde kuyamba abantu bano ba corrupt people. Kitegeeza okuwaaba. Omuntu ajja okuwaaba nga tebamuwulidde kyayogera. Yes. Alinga ngakuba firimbi y'omupiira. Lwaki twagikozesa abantu bano ne bakangavulwa abakutiisatiisa? Gino njagala ogikozesa. Omuntu yeesobola tawaaba. Ojja beekubira weka. Antya. Abo temuli bipapula. Mister simala biseera byange bya poliisi, leka poliisi ekwata ababbi bano bakadeyideyi bange bawano mu Kampala. Ate bakimanyi wano mu Kampala nze tebanzanyisa nkunoonya. In fact already batandise okwegugunga buli muntu awaabira munne. Batandise okugunga gundi yakola bwati gundi nze nabagambye temugezaako mugende mu maaso nabakkiriza ne bagamba nti mujje mbawe ne time ku radio yaffe munvume nga ndaba naye temuntiisatiisa. Ekyo nga maze kimala bantu bali atisobola kunti mu Uganda okuntiisatiisa okusooka gavumenti esobola sina byenkola biririgo. Ekyo kimu. Ekyokubiri abo abavubuka bennyini abanvuma bakimanyi mu nti Captain Babu si muntu muwangu nnyo. Sigenda mu bintuntu ebyo. Kaakati ekisinga nze okunsanyusa nti mwenna mu Uganda ninganga eyabataddemu ka shock treatment mwenna mwagolokose mutandise okwogera olulimi olutuufu tutereeze. Naye temutandika na gavumenti, mutandike nammwe wammweka mu maka gammwe ngo byokola bituufu. Nze byenkola bituufu nze neeyisa bulungi nga tunaba kugamba pulezidenti biki. Ate kannyongeremu kino, pulezidenti amazeeyo myaka 4 ffe twamuteekayo emyaka 40 kati namwe mwesalira omusango. Teyagendayo yekka. Okuva olunaku lwaleero njagala ako nako mukakyuse. Amazeeyo emyaka nga nammwe mumuli mabega mwaboogera mulina nnugu zammwe. Waliwo abagamba nti ebiva mu kulonda abamu tebabitegeera. Tebanabitegeera bate nga tebali mu electoral commission. Akati tubatwale mu electoral commission babannyonnyole. Gwe lwaki oyogera ebyotumanyi? Mugende mwogera ebintu bye muloose. Owe bagenda webaka wanyodde akagundiko kalungi n'ogoloka. Bino si byakuloota. Genda mu electoral commission otulage nti tobitegedde. Buuza oba tomanyi. Bagenze mu kooti ab'opposition. Ini obasinga. Abalamuzi ne bagamba in some cases wadde wabaddewo okubba neera tebikyusa nnyo. Oye mulamuzi gwasoma obulamuzi oliibwa ayogera lulimi lw'abalamuzi gweoba tolumanyi genda omubuuze nti ne mukama wange kino kyazzi kitya under the circumstances nga ayogera Lungereza ate Lungereza lugumu nnyo kakati nze kyenjagala okugamba okujjako ng'olina ensonga muleme kufumba bintu. Simala biseera ku bintu bye sirinaako busobozi. Katonda yatuyamba tulowooza.
ate kanjogere kino era nkyogere ddala bulungi teri nsi mu nsi yonna etalina magye omanyi ensi etalina magye wali ezina limit batono ngaaliwa Switzerland bagamba batono compared genda ogendeyo olabe sente ze bakuuma gendayo ogezeeko baika baba kweka endoza balina batono bano bebalaga n'ebyuma bebalina muganda wange tebeetaga bangi kakati nga tuvudde ku ekyo mulekeraawo okuzanyisa ekintu kye bayita state bwe buyinza bw'ensi obw'abantu miliyoni 46 babuteeka mu kintu kye bayita state ne bateekamu abakulembeze abakuuma obuyinza bwabwe obuyinza obwo okubukuuma beetaaga amagye beetaaga ne poliisi kakati yogera mpola poliisi nedda amagye agasinga obungi togalaba bwe mba mulina okulonda kwammwe tulina poliisi 4,300 tebamala kakati gye bayita national security ng'etuulako ne president n'abasecurity gundi bonna bebaga nti poliisi ejja kumala tugyongeremu katono ab'amagye ate bajjayo batono bagita supplement mu Lungereza bamala okugijjayo abantu abamu ne bagyesibako abamu ne bagenda ne bakuba n'amayinja ne bakuba ne poliisi amayinja ne babavuma abamu balungi nnyo tebalina kye baddamu naye abamu bantu bazza omuliro ekyo kibeerawo mu bifo si bingi nnyo nabyo biri bitono n'ow'amagye muntu waba asobezza naye tumukwata kati mbadde njagala kumaliriza nga oliose n'obuuza ekibuuzo ekyo mukama wange amagye amateeka byonna bintu bya nsi yaffe bw'abanga waliwo ekintu ekyonoonese tukitereeze bw'abanga bano nabo balina kiboononese kitereeze naye lekeraawo okukulembeza magye olw'okuba ggwe oyagala osinga akalulu ne weesiba ku magye tebalina kye bakukoze weesibye ku magye tebalina kye bakukoze njagala ggwe obaleke bagaye nti bannange abawagizi bange abakulu abakuuma eddembe temubatawaanya mujje tugende tukuba akalulu towulirangako balonzi bagamba nti ffe twatidde okugenda okulonda olw'okubanga abo ab'amagye batutiisa tukimanyi nti bannayuganda batyeyo propaganda naye babyogera eyo propaganda nze mbalabe waliwo abakikola nga propaganda ate towulirangayo abakubi akalulu nga amagye weegali mu barracks wonna obali bagenda nti babatya abatatya bwe basinga obungi ne bakuba akalulu mwe abatya abatono ne musigala eka naye nga mwamaze dde okukuba akalulu ne musangula obugalo tugambe bakifudde propaganda tukikole mu mwoyo mulungi nti eddembe balikola bateekawo eddembe tulonde akalulu njagala ebiba byonoonese abamagye tubagenda nti banne tubeegayiridde nnyo muleke abantu bakuba akalulu kyenvudde ndeeta kino ebyo byonna ffe tugenda tubipanga ebyo ebyokwonoona abamagye ebyokwonoona abali mu bukulembeze tobalabangako nga bakuba abantu emigo ne kawempe byatandikirawa naye kawempe twabiraba by the way ne mu kaluluko wano eno mu Kampala Central edda abamagye babbanga abantu actually bakuba abantu emigo tebakubanga bantu nze nga nesimbyewo abamagye ne bagamba don't touch anybody twalinga nga bamalayika kulonda okwafa akalulu akasembayo akako waje bakusingira okusinga we banzibira gyogamba omwami eyanziba balinga mu barracks obululu babujja Makindye ne babuleeta ekagugube tebali mu barracks nze nasinga tebabba nosinga mu barracks ate ne bakusingira eri awalala anti oli batwalayo bululu kubanga netugenda mu kooti ne babeerawo omukulu omu akuba nti temubala tujja obyogerako lunaku olulala Honorable Dombo kanzijewo Honorable Dombo egimu ku bintu ebikyamu Captain Babu byayogerako byebiri mu nsi biri ne mu kibiina kyo ekya NRM tulaba nti abakulu n'abakulu omuli first Prime Minister Honorable Kadaga
ne omukulu wa ebyokulonda Kadaga aweereza omuliro Dr. Tango Doi ate tulaba nti ne speaker kati aliwo agamba nze nina okugenda mu Central Executive Committee bafulumya ebigambo ebyobusagwa ebiyinza okuleeta embeera etali nnungi. Gwe nga munnakibiina wa kya NRM ensonga eno ogitunuulira otya era leero mubaluŋŋamizza ntegeddeko nti mubadde ne meeting? Sebo tubadde ne meeting ku kitebe kya NRM ku ofiisi za Electoral Commission. Ng'ekigendererwa kya meeting eno Secretary General yayise abeesimbyewo okubajjukiza nti tulina ssemateeka w'ekibiina era nga mu ssemateeka omwo mulimu enneeyisa abantu gye bandisaanidde okweyisa. Mulimu n'ebyo ebitakkirizibwa oba bye bayita prohibited conduct. Kakati nze ng'omwogezi w'ekibiina sinza kujja wano ku radio nenzijjayo omukyala Kadaga mwogereko ng'omuntu oba mukyala speaker mwogereko ng'omuntu kubanga nteekeddwa okukikola mu foramu entuufu. Sinafuna mukisa kubasisinkana naye Secretary General abadde aboogera abajjukizza ti ekifo kye munoonyaamu okugendamu kifo kya buvunaanyizibwa. Mbwe mugwenda okukwasizza NRM yonna empisa okuva waggulu okutuuka wansi. Bw'ona osiibuuka empita nga tonaba kuyingira mu seeki obanga mwoli naye nga okuddamu oyagala okozesa olulimi olutakkirizibwa, gwe abasigaddewo banakikola onoobeera ne Moral Authority ebakwasiza empisa. Kakati ebyo Omuganda byagamba nti ezitalaganye zikubagana empawa. Kati olwaleero basisinkanye buli muntu ategeere guidelines, regulations n'okujjukizibwa babajjukize obuvunaanyizibwa bwabwe. Ekifo ekyo kirimu kyekyo kirimu kaki ekyo ekibaleetedde embeera eyo. Buuza Mwami Francis Babwe yakibeeramuko kubanga lwaki abantu bettanirayo nnyo. Sebo njagala kubuulire ti Central Executive Committee lwe lukiiko olw'okuntikko olwaweebwa obuyinza Delegates Conference ne ssemateeka we NRM okuddukanya emirimu gy'ekibiina kya NRM egya buli lunaku. Singa waguddewo ensonga ng'eyagala Delegates Conference ensonga zigenda wa Central Executive Committee. Singa waguddewo ensonga ng'ensonga eyagala National Executive Council ensonga ziggwera mu National Executive Committee. Kati okuvuganya kuno okuliwo si kubi. Ebigambo ebyogerwa bwe bibanga bivoola obanga bivuma bye bibi. Naye ng'okuvuganya kukulaga nti ekifo ekyo ekyawaggulu ekyo nandikozesa ekigambo nti wasava naye ate abantu bajja kulowooza ku ssente. Kubanga era buba busava. Kubanga mu parliament ensimbi gye ziri wayinza okubanga wasava okusinga walala. Naye decision making yonna kati kikulaga nti enfuga y'ebibiina egenda ennyikira. Nti bw'ona ogenda mu Central Executive Committee nga iwe wali okusalawo ani anaafuuka ki speaker nga gy'oli. Kati ekyo kikuwa amaanyi oba kikuwa enkizo okumanya ki ekinasalibwawo. Enkya bw'ona ayagala okusisinkana omukulembeze w'eggwanga Mwami Francis Babu nga kyali ku Central Executive Committee tekyamutwaliranga kiseera kiwanvu nnyo bwebanga yagadde okusisinkana omukulembeze either ng'amuyise oba ng'ali mu cabinet kubanga buli wiiki basisinkananga. Naye wetandibadde ekyo mu Central Executive Committee namwo basisinkananga mu budde obugere nga bagenza okusisinkana. Kati ekifo ekyo kikuwa enkizo. Naye nga bw'ogambye Mwami Francis Babu yali akibaddemu nga vice chairman wa Kampala era n'atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ajja kubuulira obulungi bwakyo. Ate ennaku zino kirabika ate kyeyongedde okuba ekirungi okusinga nga bwekyaliwabeererayo kyali kitya amasavu gaali manyi nga bwe galiyo kati tegaali masavu mu biseera ebyo. Kati ndowooza omutawaana guli nti ffe twatandika mu 2005 nga tumaze baagala tuve mu movement system tudde mu bibiina by'obufuzi twatandika okuzimba ekibiina ky'ebyobufuzi
ne tukola modo. In fact twali tuyina owekitiibwa President Museveni n'owekitiibwa Kigongo nga tukyali mu movement bo ne basigala nga oli ye chairman oli ye vice chairman. In fact nze naleeta okuteekawo ba deputy vice chairman abana aba region. Era awo namuleetera ne baleetamu ekyomukyala nti vice chairman national wabeerewo omusajja n'omukyala. Tuli fenna? Yes sir. Ekyo bireetebwa ekibiina kyaffe kifune management ennungi. Management abawe b'amagezi n'okutereeza ekibiina nga tukizimba tuteekewo abantu abasobola okutuyamba okukola ekintu ekyo. Chairman olw'okuba nti alina emirimu mingi nga vice chairman akola ebikwata ku kibiina ng'oli agezaako n'asika n'abakyala kiribeke nti n'abakyala bakiki basikibwa. Kati bano aba regions nonna tubateekamu babyegatteko tube nga tutuukira ddala wansi mu bantu baffe ku kigambo ky'ekibiina kyaffe. Era buli district nga naye erina ki chairperson. Kati aba districts bano ono bw'abeera chairman w'ekitundu lese Eastern, aba districts zonna eza Eastern bakwatagana ne deputy ne bakwatagana ne bano ababiri ne tulaba ng'ekitundu ekyo tukikolako ku lw'ekibiina. Njagala okujjukira tuli ku kibiina tetuli mu business. Kibiina tekikola business. Kakati omukulu ng'ono n'okumuyamba ku mulimu okwogera nga tumubuulira nti kati mu Eastern tulinayo obuzibu tugende twogere ku kibiina kyaffe abakyala baffe ab'ettololo abakyala baffe ab'embaale. Kati oyo omukyala wajjira ng'ali ku national n'akwata ng'agenda ayogera n'abakyala abo bonna. Ow'abasajja nga naye bw'ati naye nga bonna tonna twegatta lumu tuyinza ffenna okwoyiwa omulundi gumu mu Eastern. Ffenna ba deputy n'abakulu omulimu kugenda kukola mobilization okubabuulira ekibiina bwe kikola n'okuyamba ekibiina kyaffe. Mukama wange eyo enkola ya NRM tulina waliyo constitution ssemateeka w'ekibiina ebabuulira engeri gye bakola era emirimu gimanyiddwa. Kakati ebisigaddeyo bino oli ayagala kino oba ebyabuntu si bya kibiina. Nze bwe naliyo nakolanga gwa kibiina omukulu ayogedde bulungi omukulu twamulabanga nze namulabanga ne mu kabinet naye nga ye mu chairman waffe tumuteekamu ekitiibwa naye si kuba nti njagala kubeera wali nga mwotanga obuliro ebyo mwogera. Ye yajjanga nga chairman ne tuteesa for example bingi nnyo bye twateesa birasobola byogera wano naye bingi nnyo wamubadde mumbuuza bingi nnyo bye twayogera ng'ebimu tubigaana n'okubigaana. Kakati waliwo example ndowooza ennungi eyo tebajja gigaana. Waliwo bamembers waffe aba NRM abaali basaze eddiiro nga bakola ebintu kumpi ne babagoba mu kibiina ne bagenda mu parliament ne babayita ba rebels. Ekyo nno kyatwali ekiseera nga tukidibatinga naye debate ebeerayo mu SEC abantu boogera. Kakati bano bowulira ebyo bye baagala ebyo byabwe bya buntu saagala kuyingira mu ndowooza z'abantu naye ng'omulimu gwo gumanyiddwa ekikolebwa. Kakati bino ebisigaddewo balina gundi zaabwe enjawukana zaabwe tezikwatagana kifo kiri. Nze ndowooza balina ebyabwe bo bennyini sandyagadde kubiyingiramu kuba sibimanyi bulungi naye waliwo kye nakugambye nga ntandika empisa zaffe zirina okukyuka. Engeri gye twogera engeri gye tukola n'okukangakanga. Waliwo abantu abamu omuzungu alina akantu kagamba waliwo abalowooza nti they are God's gift to this world. Balowooza nti bo kirabo kya Katonda mu nsi muno abalala tebali important si birabo. Twandyagadde tukwatagane ebyo ebintu si bigumu nnyo ate ngenza okulaba ebintu mu Uganda wano abaali eb'emikwano ennyo be basinga okukwatagana enkalu naye ate ng'enkalu zibakwata si lwa kifo please. Kino kiri wakati waabwe musimbi simanyi naye waliwo ekintu kiri ekifo in fact kiri ekifo kyetaaga nga n'omuntu alina na ssente naye ng'alina amagezi agasobola okuzimba ekibiina. Zigera nja kugamba okubeera mu kibiina tewetaaga kubeera na ssente
wandibadde oleetebwa ojje owa amagezi. In fact President Museveni onangambye nti abasembayo okukkiriza ogende mu delegates conference gundi katulabe oba Seeke banajja kuba era onangambye nti basika secretary general naye Seeke ino bagambako nze ndowooza Seeke erina okuvaayo ku kintu kino kubanga ffe batulonda bulungi tetulina twayimirira ali nze gundi nina emyaka bwegiti twalina Mbooli nibo tulonda si tetera na campaign nti twagenda kutambula simanyi omusimbi gutambula erudde anje njakate kugamba we batulonda mwami nze banonda si nayimirira wali gundi era njagala okwebaza ba delegates banonda nga muntu era nateesanga nga muntu so mbadde ndowooza nti tujja kuddayo ku kino kye bayita leadership drive. Abakulembeze tubanoonya tutya, tubanoonya mu ngeri eno eriwo oba tulina okufuna engeri endala etuleetera akadde katuweddeko. Honorable Dombo mu ddakiika ng'emu oba bbiri osibula batuwuliriza. Sebo njagala kwebaza, manyi nti abali saidi eyo banyumiddwa puroguramu ya leero era obutafaanana nga bulijjo lwoleeta abantu nga buli muntu azoganya munne ng'ekigendererwa ono anyize babu nze nyize babu anyize mwe mufuna amawulire ge munatambuza ku mikutu bwe tuba tunazimba eggwanga lyaffe n'abali mu opposition. Nze nali mu parliament naye bulijjo ngamba abantu nti bakuba mukyala Nabiira abapoliisi bamusanga mu Owino. Nze naleeta ekitebe nenyimiriza budget yali egenda okusomwa netuteekawo select committee naliwo NRM Nabiira gwe bali bakubye wa FDC naye nga yali mubaka ate nga muntu. Kati tuddeyo ku musingi gwe tunatambulira wamu oba mugenze ku mikolo gya Ssaabasajja n'osanga munno wa opposition n'omwanjula naye tutuse ku mulembe ng'omutasobola na kwanjula munne gwabadde naye mu kibiina bakola temusobola na kuyimirira kadala kamu campaigninga nakirabye mu kamyufu kamu. Ffe twagezezaako nga secretariat tuddeyo ku musingi omukadde kubanga ssemateeka kyagamba. Kale njagala kwebaza Mwami Francis Babu, weebale kulemera ku nsonga, weebale kujjayo nsonga ez'ekisajja kikulu n'abannaffe abatuwuliza n'abo abawuliza Mwami Francis Babu. Njagala tuddeyo twogere ku nsonga ng'abakyala ng'abasajja oba oli muvubuka yogere ensonga ez'esimba naye nga tuwangana ekitiibwa ng'abantu abakulu. Tweyanza nnyo Honorable Babu. Njagala kigambo kisijja kukwogera bingi. Mu Amerika ne mu nsi z'abazungu batandise okunoonyereza ku kigambo propaganda. Propaganda eyonoonye ebyobufuzi ne mu Amerika okulimba okuteekako amatu ku bitaliiwo. Njagala kubasaba muleme kwonoona nsi yaffe na bintu bya bulimba, tuzimbe ensi yaffe tubeegayiridde. Mwebale nnyo basseba batuliza mbadde Dick Nvule tunaddamu omulundi omulala musule bulungi era mweraba.